Adax tukusazeeko mu style. Yama nange munsanze nga ni mu style kyo kiriwo. Ng'onyumye. Bwenkyo kyo gamba kikwewunyisa. Why? Ate rero sinyumye nnyo nga bulijjo lwakuba obimanyi mwana. Just amaanyi mangi. Tugezaako. Bw'okikola otya okubeera nga abazaala weekyambala ate go balaga nti tolina ky'obagamba. Yama nkyo kiwabe. Buuza kwalaba batulaba. Yo abalabi abatulaba sitole kimwana mbabuzizaako. Yaman. Tukusazeeko kiro weebakako ddi? Weebaka ddi? Nja kwebaka nga nfunye ssente nenkyazinoonya. Nga bagamba wakikuba. Anti bayinza okulaba level gye ndiko nakikuba nenze ndaba nkyalina onnoonyaamu. Yaman. Tuyise wali omwana n'agamba naye okimanyi Dax azitowa biliyoni nga 3. Ku mutima kwezirira kwa sinazi withdrawinga naye. Ziringa biliyoni nga 2 nezijja kuvaayo. Abazikuwa essente zo wayitako obalowoleza ki? Tewali bazituwa baliwa. Abaana bagamba nti ne Dax oyo okimanyi azitowa biliyoni bwezi. Batuufu bandabamu obusobozi obagezi ate balabira nawala. Yaman era nebongere mu kasente walina gaba biliyoni 3 zokka walina okugera ku sente nga nnyingiko naawe. Yaman. Dax for starters twagala tusoke tubayozeeyoze mukulikeyo mu kivulu. Mwana namwe mukulikeyo kyabadde kyakabi era tanapu yabadde yakabi era twebaza Katonda. Yaman yes obimanyi omutonzi yasalawo. Tukulabye obadde ku stage nobanga ayagala otujjukiza nti banne mujinga musamu tugamba why Bible kyayina ya. Ati badde ku stage nga sigala mulokoyo kuba kala nkumbe byawedde omanyi kubeera nga obadde ku somero ng'okeera kati ogenda mu holiday ate noddamu n'okeera kati mbadde nalidde nti twakikube ku jazz pia kati nenzijukira awo nengamba why celebration time. Omanyi we twategeka ebivulu abantu abanene endowooza ez'enjawulo. Naye omuntu yali agadde okumanya Dax Vibe kiki wali osuubira ku kivulu kino na output eyavuddemu? Naye nsuubira Mickey agenda kubeera successful because abadde akideservinga. Abadde wampiisa ayimbidde ebbanga ddene abadde example akutte ku bayimbi bangi ayagaliza. So Katonda tali yanguzi era kyafunye Katonda abadde jase abadde Katonda abadde amusasulako ku birungi byazze nga akola for the industry. Yaman. Ebivulu bizzenga bisala overtime era emyezi egibadde givuddeko emabega bonna abasinga badde basalibwa ebivulu naye olunaku olwejjo ku lw'omukaaga ku bivulu ebingi ebyabaddeyo atya Mickey Wine kyokka kyasobodde okubeera nga kikola olowooza obuzibu bwadde bwali ku bannaffe bali abalala? Obuzibu bwadde nti neno time yabadde ya Mickey Wine abalala ne bagyerimbikamu osegeera so just bebayingidde mu time ya Mickey Wine era nabo abantu bebafunye badde balina kubeera waffe just lwakuba nti no Mickey Wine bafunye nabo badde bamala. Abantu nga tebafuniddeko ddala wadde kale n'ebyuma byabwe bibadde birina kubeera wa Mickey Wine. Kikyotegeeza nakoze show badde balina okujja bayimbireko Mickey Wine because abadde bayimbira for all the years. So yeah Katonda alabe nga it's right n'abantu nayitira mu bantu naga yo mugende wa Mickey Wine nze Katonda amuze bagambe ne basalako. Yaman. Abayimbi abasinga tebavaayo direct kubeera nga bawagira Mickey Wine openly. Ate oluvannyuma ne tulaba nga bakuvayo ku stage ne bajja babanga ate baddukire no gye kikwatidde. Lwaki namwe temwabeegobyeko kaseera awo? Okitegeere osooka notula mu ngato zaabwe nolaba nti no maybe akatengo ate olusibago bagwina ate nolaba maybe bali tebagala conflict nga kubanga oli ayinza abalala bayikiyaka bakyali baabwe and all that. Nenga yensi just kasita bazze kasita bamaze ne bamusanyukirako nga wangudde just main point yadde Mickey kuwangula twasikulagako muntu yenna kati ali waka angambye avimbye awulira obulamu bulungi. Wayogeddeko naye kuba ekivulu ekyawedde? Yampadde omukisa nayogerako nange omanyi kati abayimbi abakikuba kati abaliko si bangu bakufuna. Nangamba akyali mu birowoozo bya happiness. Ali mu kujaguza yakubulidde ku magoba ge yafudde mu kivulu sente zagenda ozikolamu. Tasobola kuŋŋamba jasi ojja kulaba nga obusawo bwa sementi bwagula na n'enyampya ziyingirawo nasegeera natutwala out kubanga yatusuubiza pate ku Rocksat. Pate ya Rocksat after pate? Yaman. Egenda kubeera wa? Yamwaga kujja kulya mbuzi yaffe. Tubbireko naffe tujje tumwegatteko ffe abadde bamuwagira. Nja bagamba nga tumaze okulya emmere. Owaye gwe ogenda tukiikirira ekibuuzo tukibuuze ggwe. Ngenda bakiikirira ku pate mbalire emmere. Yaman. Twalabye ababooda abakedde ku makya okujja okumuyozaayoza. Bote mbalowoozezaako. Anti be babamu bategese omukolo okitegeera team the organizing team n'abo abaweshinga borders gaza road bishi badde bakuze nga balaba Mickey
nga bamukola emiso bagambe this is your day webadde otuwa naffe katukuddize. Nga tumaliza ku nsonga ya Mickey Wine, omuntu yanjagadde okumanya what really happened ku stage, kubanga twagedde okulaba nga abapoliisi bajja ne basumbuwa ate time ebakuttemu ate nga bala time bagyongeramu. Olowooza ki ekyaleetera ekintu ekyo? No, just kimanya ffe tetuli favored mu ngeri yonna, so maybe obudde bwali buweddewo like ne bastopinga show naye nga also muteeko somwayo like extra 30 minutes concluding abantu bafulume bulungi and all that, though twali tulwaka kuwakana na poliisi nakuleeta bizibu anti bayinza okugamba nti nno ffe tuli bamenyi b'amateeka, so show ne bagistopinga ne tukkiriza. Mickey yali aperformingeko nga 55-60% naye era abantu bagenda nga basanyufu nga bakkiriza. Yeah, I think Mickey ye perform of the year mu launch zonna zendabye guno omwaka yayimbye nga alinga nga ava ebweru nga alinga nga ali ku CD naye nga ali ku live. Yeah. Ye muyimbi wo omwaka mbufunze. Nakkiriza nti no omusajja Mickey ayimba. Abantu abaddeyo nga bamuzaala wa all along obawo bakati. Sibanenya just nenya butamanya baabwe nendoza kati bategedde ekituufu era nti no naye n'enamba mu ku stage ye Uganda nange mutya tewali stage buster tewali Energy King ku stage ya Uganda singa Mickey Wine. Yaman. Olowooza mukadde kano nga basentamu bonna bamaze okubeera nga batuprovinga tuba tubuuza nti ate Dax Vibes atuwaamu ddi concert? Nafunyemu ekinyegenyege naye nange mbadde nkirowoozaako just lwakuba kyalinayo ennyimba erazenyaka okufulumya ocreatinga lwakuba kati bakimanyiza nnyo ekivulu naye tuli mu nteekateeka tujja bategeezaawo tuba tunafunye olunaku oba nga tusazeewo oba nga obudde butuuse tuli kipulaninga eyo man naye just tuli nze kati nkyali mu studio man oba mayimbemu akayimba kendiukemba oyimba tubbireko kakwata kuki timu yange ejja kunsuubinga kyomanya kyengamanyiko kyokka kanyuma nnyo. Music ogenda osubiza ddyo okukola ekivulu kubanga ogamba nti ogenda sooka otuwemu ku music ate ngenza kuno tulaba nti abantu ennaku zino bawagira nnyimba zaffe zibaddengako niba tulina oluyimba lupya abantu bavayo ne bakuwagira. Catalog yange yase ebula kati n'okuwera ebula kati nnyimba ntono okuwera mbere nga celebrating naye nga very soon time to come simanyi mwaka ki. Yeah man, omutonzi yasalawo big up. Nga tumaliza tuyinza buusa maaso kyabaaba waffe omukulu yali mu mbeera ki? Ogamba baba yawo ogamba baba Nyanzi ogamba baba Bobby. Baba Bobby gyali ali mu kutereera omanyi oli geto oyo oli soldier, so very soon agenda kukomawo. Yeah man, in a new style. Obugambo busembayo obw'abalabi baffe n'omwaka 2024 kyobubasuubiza? Obugambo busembayo mweberere mwana era musigale kwalaali mwe baitwagala mwe bakwagala nze Dax ate nkyabakuba omuzika ogwakabi. Yaman. Bahaita bange bonna baafa just abahaita just tulina kuzimba ntana zaabwe naye we have no haters man. Yeah, there's nothing to hate on us. Obugalubindi bwange osooka etinga obugalubindi bwange oba kabiri kange try proving ngaffe. You can never prove a hater because era basigala nga bawakana. Big up.